Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa LN256 mugende maaso n'ogyegattako nnaku olw'enjogadde tulabe ensika gy'osika muwogo oyo gwe bayita muwogo w'ebinzaali. Muwogo ono asuulibwa mu butto nga bw'ogenda okulaba. Nkusaba osooka otokose ku muwogo oyo. Muwogo oyo w'osooka n'omutokosa nga bw'omulaba n'ajja bulungi n'oluvannyuma n'omusuula mu butto. Ekisooka tatwala butto mungi ate n'ekirala yanguwa okujja ng'osoose n'omutokosaako n'omufumbako n'oluvannyuma n'obeera ng'omusuula mu butto. Kale tutandike. Beera ng'ofuna akawunga ka muwogo nga bw'olaba. Akawunga ka muwogo ako kateeke mu seffuliya gy'ogenda okukatabuliramu. Ofune n'akanzaali ke bayita alambe. Alambe mulungi nnyo mu kukyusa ebintu bw'ebityo. Oba ofunye ekinzaali tekirina buzibu, alambe naye akola bulungi. Kati teekamuko ne ku munnyo. Olabye tudidde akawunga ka muwogo ne tugattamu akanzaali ka alambe wamu n'omunnyo. Kateekamu amazzi. Osooka okuteekamu amabisi tewali buzibu. Naye olina obbitabula ne bibeera nga bigumu nga bw'olaba. Gatokola mazzi nnyo, kola nga bigumumukko. Kati bw'omala bireete, beera ng'onnyikamu muwogo oyo. Beera ng'onnyikamu muwogo bw'otyo. Nga bw'omuteeka ebbali kasaniya. N'oluvannyuma nga bw'omulaba yuuyo tumunnyise. Kati n'oluvannyuma teeka eseffuliya ku kyoto oteekemu butto. Tugenda kusiika muwogo gwe basuula mu butto naye muwogo oyo ow'ebinzaali gwe bayita muwogo ow'ebinzaali oyo abeerako ekinzaali kungulu nga bw'olaba. Kati butto bw'akyamuka beera ng'osuula muwogo gw'osiizeeko ekinzaali bw'otyo. Nkugambye muwogo ono bw'osooka n'omutokosaako kiba kyanguwa oba okitegeera. Kusinga okumusuula mu butto nga mubisi. Kyoba olaba nti ebiseera ebisinga olya muwogo ng'akaluba katayidde bulungi olw'ensonga nti abalemerera okusuula mu butto oyo ne mumugiisa bulungi. So bw'osooka n'omutokosaako kiba kijja kwanguyira. Kati beera nga bw'omutadde mu butto bw'otyo mukyuseemukko n'oluvannyuma beera ng'omuggyamu yoyo muwogo gwe bayita muwogo omusuule mu butto naye ng'asiigiddwako ebinzaali kungulu. Bw'otyo bw'oba okola bw'oba oyagala okufuna muwogo bw'atyo nga bw'omulabye. Goberera viidiyo okole bw'otyo kigenda kubeera ddala kirungi nnyo bwe kityo bwe kiri. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa LN256 mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi mweraba.